amawulire gavaayo galaga nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Baalam Byarugahara bwakityo yatise fulufiga olubuto era nga fulufiga ali lubuto lwa myezi 4. Amalala gagamba nti bambe driver wa fulufiga yamutika olubuto nga driver yamuvuga mu motoka empya gavumenti gye yamuwa. Tukwaniriza mu system za Uganda Mukamooli bampita ntambi kimso the number one rich boy Maxudi Junior. Ngenda kusaba tukende mu maso mpola mpola. Do for me a favor, kwata video eno gisharing, kwata video eno giliking, kwata video eno commenting opinion yo wansao. Tubelenga tugenda mu maso nkugambye twagala tugateko 12 buli lunaku. Then tubelenga tuli yes mu safe position 12 buli lunaku. Tugende mu maso nga twegazanya nokuba nti tukula fena mpola mpola. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi bagwita Uganda Mukamooli kugambye bampita tambi kimso wetwogerera full figure ali lubuto lwa myezi 4 era nga amawulire agaze n'engambe zisenga zitambula n'okuba nti ziyengesebwa mu Uganda kogata ku social media platforms n'emikutu emirala eja mainstream media giraganga omukyala mukulu ono bwali nti olubuto luno yalufuna wa Baalam. Bagamba balumiriza okuba nti Baalam yes yakwata full figure n'aba nti amuyingiza state house. So mukuba nti yes amukwata n'okuba nti atandika okuba nti amutwala mu state house mpola mpola. Baalam yagenda mu maaso n'okuba nti abeera so close kono omusajja kono omukyala era nga ne full figure yagenda nga picking interest mu Baalam. Wano nno omukwano gwagenda mu maaso nga gubasaza mu kabu era nga waliwo ne engambe zatambuzibwa mpola mpola n'ebifaananyi ebimu nga bano bafunira akaboozi mu motoka. Wano nno byali byambu era nga bano ababiri bavaayo ne babyegaana after a very short period of time nga wakayita ebbanga tono bweriti. Bano nno kiteebereza okuba nti full figure ali lubuto era nga olubuto lwa myezi 4 kiteebereza okuba nti era luno olubuto yalufunye mu COVID-19 era nga omwana gwagenda okuzaala bagenda kumuyita COVID-19 full figure system NRM there. So n'olwekyo byebyo wano nno balumiriza Baalam Byarugahara ngono promoter yes okuba nti yamutimbudde eggwako ate nga abalala bagamba nti ono nno alimba Baalam tamuwangako olubuto nga full figure bwagamba abantu. Olubuto luno lwamuweebwa omusajja amuvuga mu motoka ya gavumenti eyamuweebwa. Omusajja ono si mulala anyway amanya kangaleke because n'abangeza n'abitugamba bamuyita Isaac Kawalya Kais oba muyite Kais wali ku NBS Uncut mpola mpola nga kyadeko wali ku program ya chaliwa famanyikiddwa nga Tough B system there. So tujikira nti Kais ne full figure bamukwano of course era nga bakola business zaabwe ez'obutalana n'okufera. So n'olwekyo mukuba nti bafera sente zaabwe full figure kirabika ekigambo kya musmart nagambako blood waffe amanyikiddwa nga Kais naye asebyama era nga wetwogerera full figure yes atandise okuba nti atakinga Kais agamba nti full figure olubuto lwe yafuna lwa driver silwa Baalam nga bwakigamba. Tujikira nti waliwo olutalo olugenda mu maaso oba oluze lugenda mu maaso wakati wa bivulu promoter amanyikiddwa nga Bajo Events Kogata ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga full figure. Nga full figure alumiriza Bajo Events okuba nti yamuzaalamu omwana nabwe kityo namusuulawo n'abantu tasobola kuba nti yalabirira omwana we oba tasobola kuba nti alabirira mwana we era nga full figure okuba yabeera nti adampingibwa yatandika okuba nti yeebaka na buli muvubuka era nga abasajja abasinga beyeebase nabo bwatyo yabakubamu tatu ku mubiri gwe. Sijja gamba kyali wange sijja mwogerako olunaku lwaleero, sijja kwogera kuba Mayanja family, sijja kwogera kuba Bobby Wine, sijja kwogera kuba Bebe Kulu oba abantu abalala. Njogedda ku full figure gwe ngenda okuba nti focusingako. Full figure okuva bwe yafuna akakisa n'alinnya mu state house ng'essimu eyamukubirwa Bebe Kulu yali ya mugaso nnyo. Full figure atandika okuba nti yakyuka agula abavubuka abato n'abakulu era ng'agamba nti ye akaboozi kamunyumira nnyo. Ono nno sexy amugaba n'amugabira n'embwa.
talina choice ku basajja oba muto oba mukulu kasitoba ng'osobola okuba nti ayingira mpola mpola ye nanyumirwa era nga olubuto luno nno kyekivaviddeko okuba nti afuna olubuto naye ng'ate kikolonyisa okuba nti fulufiga tamanyi mutuufu yamuwa lubuto oba balamu oba bajjo oba driver oba abavubuka ababadde bagula wali ku Salama Road oba ba smart wire baze yebaka nabo ku smart ku Salama Road wali nga yagala kufuna satisfaction byamwadde olubuto tewali amanyi naye ng'ate fulufiga alitubula myezi 4 engambo zigambibwa nti driver we eyamuwa oba gwatambula naye mu motoka ya Museveni giyamuwa yamutise eggwako lino ate nga ye abyegaana agamba mbu tata w'omwana ali mu state tetumanyi abamu bagamba ye Balamu abamu bagamba nti waliwo omusajja omulala oba omunene mu gavumenti eyali afulufiga namutika eggwako wano simanyi oba bitufu byonna tukyali ku hiyase naye nga tugenda kuba nti tunonyereza tubeere nga tubikutuusaako mpola mpola nkusaba ekintu kimu blood wange subscribinga era ekibuzo kyengenda okukulekera kiri kimu bw'abanga Balamu ye yazadde mu fulufiga omwana ono kiki kyolowooza ku bufumbo ne kapo ya Balamu olowooza Balamu asobola okuba nti awangaala ne fulufiga mu bintu by'omukwano oba kawani nkiddamu bw'abanga Balamu Byarugahara nawe ekityo yafunyisiza mukyala mukulu amanyikiddwa nga fulufiga olubuto osuubira kapo eno esobola okukola n'okuwangaala oba bali ku kawani leka opinion yo mu comment section tubeere nga tutambula mpola mpola bapita ntambi jimso subscribe tugende fenna oliwadde mu kuba nti oleka opinion yo mu comment section yawo bye bye